Emmotoka teyaninya magulu kuba nze yali avuga mwalimu ne munnange eyalimu. Munno we ye yawona? Yamunange ye just yafuna obuzibu n'omukono, yamenyeka omukono naye yateerera kati. Nze yasingibwa okukosebwa. Accident yankosa nenfuna obuzibu n'omugongo gwange. Abasawo kye bagamba nti nafuna nerve damage. Kati sisobola kufiiringa okuva wano okudda wansi yonna yonna. Sifiiringa, sisobola kuyimirira, sisobola kutambula. Ng'oli mulwadde naye era nga bakuboola awaka? Nabeera nga we waka nga ne maama wange oyo eyankuza ngasobola n'okumala wiiki nnamba nga tazze nako wadde okunkeberako mu ruumu gye nali mbeeramu. What? Kale baafunangamu era obutakkaanya bwe butyo. So kayo byonna byonna byalinga bi-affectinga. Kati maama ng'afa kinensi for example, we wali okula ng'okula wakulirawo wamu ne maama? Maama wange oyo kuba nga nkyali muto wenkulidde ne baganda bange abo. Yeggwe mulenzi wekka, akanya bwava ku kimaama okutuuka okugobesa awaka? No, kale ng'omuntu yenna ng'okuze ne maama ataliiwo oba n'antu abatali babo, ebiseera ebisinga buli kimu kiba kitunuulidde ggwe. N'oba nga tugeze okoza ensobi bayinza ogigeza nnyo. Toba na muntu akobikkirira. Tewabeerawo ali ku sayidi yo. Nkoze akiŋŋamba niwano nga ndi mulwadde abadde akiŋŋamba nti ng'akugamba ati maama wo yansumbuwa nnyo kati nawe otandise okunsumbuwa. Kale nga yogera ebigambo bingi nnyo ku maama wange. Olaba amuyinako obukyayi? Nga muyinako obukyayi bw'amaanyi nnyo. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Lumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Staffever Uganda Limited, kampani ekakasibwa gavumenti okutwala abantu ebweru, yeetaaga abalenzi n'abawala okukola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe ekitende ku Mwenda Entebbe Road. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi mu life experiences and adventures. Olunaku lwaleero nsazeewo okujja okukyayirako ku muganda waffe Hussein eyafuna accident okuva e Zambia. Ekyasinze okunkwatako kwe kuba nti ekitundu kye okuva wano mu kiwato okudda wansi takyakifiiringa ali paralyzed. Nti singa bamuleeseko ku HK Media ne mumubeerako ne charity gye mukolera buli ayinza okufuna okuyambibwa. Kyagala okubebaza nti bwe balenya okutulaba mwe balenya okusubscribinga baganda baffe aba BBH Travels be bakutusaako sheeno aba Platinum Wellness Spa aba Global Links Limited ate ne baganda baffe aba Staffever Uganda. Njagala nnyo okubebaza nti woba olimpya ku channel eno nyiga akagambako ka subscribe ate tubeere nga tutandikirawo. Hussein, assalamu alaikum. Walaikum salaam wa rahmatullah. Oli otya? Yendi gye bali ku nnyabo. Kale kati okusaala gw'osaalira mu mutima eswala bwetuuka ng'oleeta enniiya ng'osaalira mu mutima. Then n'ebikolwa bye nsobola mbikola wonna eno. Obeera otudde? Yewe mbeera ntudde. Ono ye Hussein nga bw'omulaba bw'ati bw'afaanana. Embeera ye si nnungi naye tusaba bw'oba osobola mukwano gwe kaasobodde osobola okuba ng'omuddukira ku namba y'essimu gye nkuwandikiddewo awo wammanga pozi naawe asobola okuyingira mu inbox yange osobola okubeera ng'onoonyaako bulambalamba. So kati mukwano abantu tubazeeyo ku kalimabega katono kuba manyi story abantu abamu balina we baagirabyeko. Accident wagifuna otya? Story accident nali Zambia nenfuna mzee wange yali antutteyo
genda okukola tugenda teekayo workshop endala nga ntutte eyo mbe nga nzirukanya workshop yeeyo naye nakamalayo emyezi ng'esatu nga alhamdulillah emirimu gyayitansa okutambula bulungi ku saidi yange naye ye yavaayo n'akomawo n'abeera e Uganda nga ndeseeyo eri nga nzaddukanya workshop kati twali mu kisiibo ekyo ekyaliwo ekyomu covid eyasooka naye nze yali ewaka lumu nina gwe naye naye mu mmotoka nenfuna accident so ebyaddirira awo sibijjukira bulungi ebyabeerawo naye nagenda okudda engulu nga ndi mu ddwaliro e Zambia nga basawo batandise okunkolako kwekyo accident yange we yabeerawo. Abasawo batandika okukolako nga kiki ekyadamage nga ku mubiri gwo? Emmotoka yakulinya amagulu? Emmotoka teyaninya amagulu kuba nze yali avuga mwalimu ne munnange eyalimu. Munno we ye yawona? Yamunange ye just yafuna obuzibu n'omukono, yamenyeka omukono naye yatereera kati nze yasingibwa okukosebwa. Accident yankosa nenfuna obuzibu n'omugongo gwange. Abasawo kye bagamba nti nafuna nerve damage. Kati sisobola kufiiringa okuva wano okudda wansi yonna yonna. Sifiiringa, sisobola kuyimirira, sisobola kutambula. Bannange nga kibi. Kati bukyango ojja wano eno wakomawo otya e Uganda? Covid eyo we yaggwa taata wange yasituka n'agenda e Zambia. Dadi woba amawulire gamusanga eno nti omwana we afunye accident? Gamusanga eno ate nga tuli mu Covid atasobola kutambula. Nsooka nembeerako ne famire yange endala eri e Zambia eyo ne bandabirira kumpi okumala ng'omwaka mulamba. Famire ye Zambia yetya balinako taata w'Oluganda? So nembeerayo then taata wange ye yali preferringa nti just nkomewo ewaka eno okusinza nti eri nali mu nsi ngwira ate nga sinaba nafunayo butuuze nga kijjamu wangwira nnyo nze okubeera eno kubanga eri kati yakatandika nayo okubanga agendagendayo nnyo naye nga mu Uganda ye yali abaze nti mubeera kumpi. So nakomawo okuva e Zambia nsooka nembeera ku Kosaawo naye nyina pressure sores nyingi nnyo. Pressure sores kyeki? Gemabwa omuntu gaafuna nga teyeekyusa naye seekyusa kati omubiri gutandika okugamba oba nti teguli active, ntandika okufuna amabwa ne bigejja ne bibeera batyo. So abakoso ne bankolako ku mabwa ago. Abakoso nabeera nabo okumala ng'emyezi 6 nga mbeera mu ddwaliro nga taata wange yasasula buli kimu bills. Pozi ne bakwano bange be nasoma nabo abamu baatuyambako ne bayesondamu akasente ne batukwatirako taata wange n'asasula. Iyo nti we nakomawo okuva e Zambia kutuuka wano eno. Ati n'ogenda ku ddwaliro ly'amagumba lyeryo lyekkosa ly'Entebbe? Eryo eddwaliro ery'Entebbe. Abakoso main bo bankolako skin drafting ne bakola ku mabwaga ga pressure sores ne gawona. Era bankolako enkovu z'oyina? Zino enkovu ze nnyina bwe nali e Zambia accident guno omugulu gwamenyekamu makati ne guno ne gumenyekamu. So okusinziira critical condition gye nalimu banteekamu ebyuma era paka ne kati ebyuma ebyo bikyalimu tetubijjangamu wadde amagumba gaakwata. So kyekyo omulimu w'abakoso gwe bankolako omunene nnyo. So kati awo ku Koso bwe wavaayo n'oddawa? We nava ku Koso awo nasooka nenzirayo nembeera ewaka okumala ng'emyezi ndowooza. Ewaka ewa taatawo? Ewa taata wange. Maama wo gy'ali? Nakula ne maama wange mulala. Maama wange step mama.
ye mama wange anzaala ye nga ye saamulabako yafa. Akitalo nnyo. N'okomawo awaka nyumiza emboozi. Nenkomawo ewaka nembeerawo ndowooza ng'emyezi 3. Taata wange era nteeseeko nnyo amaanyi nnyo nga ayagala mpone tukanya ekiseera n'agamba nti omuntu yenna amanyi kyasobola mutabani wange ono muyambe ajja mbuulire tulabe engeri tukwasaganya. N'abeeraawo n'atambula mu bantu kati abantu ne bamulagirira ewabali baawo. Ye n'asooka n'agendayo ewabali baawo yeggayaaza n'alabayo era yakomawo nga musanyufu nnyo ku olwo olunaku. N'aŋŋamba waawo gye nakufunidde bamwe bagenda ate kukolako ofuneewo enjawulo. Kati wayitawo n'amaana atugamba nange nsooke ŋŋendeyo ndabeyo nabo bandabeko abasawo baku ddwaliro eryo then tulabe ekiddako ne bateeseganya ssente. Kati wayitawo ennaku era nga 3 neŋŋenda ne ntandika okubeerayo. Ebintu byatambula bulungi nga tatange musanyufu wano abankolako basanyufu. Kati makkati awo ebintu ne bitandika okwonooneka mpola. Taata wange n'atuuka ekiseera nga takyaweereza buyambi nga ne bali ab'eddwaliro tebakyafuna ssente zaabwe mu budde. Kati nga bamanyi nti eri bizinensi yaabwe nabo batandika okuggwamu amaanyi. Ne bagezangako okwogerangako ne taata wange nga basuubiza ssente nti ajja zibawa mpola. Kyatuwako n'ekiseera taata wange n'agamba nti ayagala kunzijayo maybe nsooke nzireyoko ewaka. Naye ng'eyo wabali bawo ekyansinga okuntwalayo kubeera nga nfuna physiotherapy nga nkozesa ku exercise amagumba like ebinyinywa bireme kwekwata n'amagumba nakunnyambako omubiri guleme kuba nga gwebase nnyo. Kati then nekira era yagala mbeereko mu bantu mbeereko ne mu environment erimu maybe abalwadde abalala bwe batyo mbeereko wentyo active mu bwongo. Kubanga naye ye nga ye naye yali akimanyi nti embeera gye nalinga mbeeramu ewaka nali ngibeeramu naye yali akimanyi nti si embeera esanyusa kubanga nabeeranga ewaka wadde nga ndi mulwadde naye ng'era waliwo okubeera nga tugeze bakola ki bakuboolaboola we batyo. Ng'oli mulwadde naye era nga bakuboola awaka. Nabeerangawo ewaka nga ne maama wange oyo eyankuza ng'asobola n'okumala wiiki nnamba nga tazze nako wadde okunkeberako mu kimu olw'omu gye nali mbeeramu. Yadde okubuuzaako nti oba oli otya Hussein. Natuuka n'ekiseera n'atandika n'okuba nga afunamu obutakkanya n'abantu abandabirira kuba taata yali yanfunirako omukozi nga yampa emmere yanyambako okunaaba nga buli kimu yabeeranga musawo ng'era amusasula buli mwezi naye ng'abeerawo 24 hours 24/7 ng'abeerako. Kati kyatuwako n'ekiseera awo era waliwo omukozi yasembayo okunkolako ewaka awo yali musawo nansi nga mukyala batuukako nga baagala nakulwana ne maama wange oyo. What? Kale bafunangamu era obutakkaanya bwe butyo so kayo byonna byalinga byaffectinga. Kati maama ng'afa kinensi for example wali okula ng'okula wakulirawo wamu ne maama? Maama wange oyo kuba nga nkyali muto wenkulidde ne baganda bange abo. Yeggwe mulenzi wekka? Tuli abalenzi bangi nnyo nina baganda bange bangi abakulu. Naye yeggwe wekka ayina maama ow'enjawulo? Nina baganda bange bo bakulidde mu bamaama baabwe naye kati nze okusinziira nti sirina maama wange. Wakuliraawo? Nakuliraawo era nze n'okugenda e Zambia nali sibeera waka nali nga ewaka nvuddewo era
bali bankola yali yangobesaawo ewakaawo. Atyanga yakugobesaawo atyanga taata we yakukera ku makya n'akugoba. Anenga kyava kyonna ku maama wange. Kati awo obutakanya bwava ku kimaama okutuuka okugobesa awaka? No, kale ng'omuntu yenna ng'okuze ne maama ataliwo oba n'antu abatali babo, ebiseera ebisinga buli kimu kiba kitunuulidde ggwe. N'oba nga tugeze okoza ensobi bayinza ogigeza nnyo. Toba na muntu akobikkirira. Tewabeerawo ali ku sayidi yo. Ate nali muntu omu nga ndi mu bantu nga 7 nga tolina osobola basingira. Taata yalinga olumu abeerawo olumu taliwo nga bali bosinga okukola ki kubeera nabo. Kati embeera teyali nnungi nnyo kiri awo ewakaawo wadde ssente kale ewaka zaaliwo naye omuntu mentale nga osobola okubeera nga osobola n'okwagala okutuuka ku extent ey'okwetta. So ate awo n'embeera eggayaazeeyo. Kati taata wange nga sinabagenda Zambia, nze nange ogenda Zambia era taata wange yantwala mu kubba nga tayagala bano bamanye. Yantwala mu kubba ne tukola ku air ticket buli kimu. Nkomye wali ng'oŋŋambye nti maama yakugobesa awaka. Byava ku ki? Naye nakamala okusoma gundi esooka diploma we nakawa mu mechanics motor vehicle engineering. So nsooka nemba nga ntandise okukanika emmotoka. So lumu nali nyina emmoloka gye nkola saidi z'entebe eyo. Kati ewaka waliyo yadde waliyo gye tusuula ebyumayuma biwayawaya ebintu ebityo. Kati naye nkola emmotoka emu nga yeetaaga eziwaya. Nengamba naye zino waya tubeera eri ku Sunday nga tubyokya. Kangende ewaka ku waya ziri tugenda okusuula ati sikizima nfunako nkole ki ntereeza emmotoka. So nengenda ewaka nenfuna waya. Kati maama wange teyaliwo ne baganda bange abalala abatoototomuko tebaaliwo. Naye waliwo omwami omu yaliwo muganda wa maama wange. Kuba abeererawo ddala awo ewaka. Muganda wa maama w'oyo step mom. Kojjaawo step kojja. Abeerawo kati. Ye bwe baakomawo nga maze okuvaawo nga ngenze yabagamba nti nkomyewo ewaka naye nyina ebyuma byenkoze eki bye mbadde ntwala. Ekirungi asikaali yaliwo kuba naliwo naye awo kati se tebasooka kuŋŋamba. Ekitegeeza taata wamwe alinamu ku ssente kuba amaka agalina asikaali gaba gabagagga. Taata wange alinamuko ku ssente azinamuko. So kati taata wange alina kale abakyala abawerako esitamanyi namba. Kati olumu asoleye n'olumu tasolawo we batyo. He's a Hajj. Kati baagi olunaku lwagenda okusulawo ne bamuloope ne bamugamba nga tananatuuka waka. Kati taata wange ye bamugamba nti natwala ebyuma bingi nnyo. Wabbye ebintu. Nti nabbye ebyuma bye. Nabeera munyiivu nnyo. Nankuba esimu nangamba toddayo waka wabbye ebyuma byange paka mala kusooka nentuuka ewaka nendaba biki byewogera bituufu. Kati naatuukawo ewaka nga nze siriiwo kuba yangamba sidda waka. Nsooka nembeerako ne bakwano bange awo. Kati enkeera nangamba nzije ewaka. Asikaali oyo ye yampolerezaako yagezaako kale nga mpolerezaako nti ono yazze n'atwala waya yazze wano n'asala wano waya n'abadde mulaba n'agenda tewali kyuma kye yatutte. Naye era nga omanyi nti tosobola kusinga musango nga we nagambye. Taata wange yasigalamu kiri nti akasikaali alimba. Kati awo ne basooka ne bangoba ewaka awo nembeera awo nga mwaka mulamba nga ekirungi nali nkanika emmoloka z'abantu nfuna ku ssente nga ntandise n'okwezimba. Kati awo taata wange yankubira essimu ne tuddamu okukwatagana mpola nangamba nti kati omanyi abantu abakwagala n'abatakwagaliza. Nze mu ndowooza yange taata wo bwe yakugamba kitegeeza taata wo yali akimanyi nti maama wo takwagala? Akimanyi
akimanyi ne baganda bange abo tebanjagala oba tebanjagaliza. Mu ekyo ekiseera watandikira okwezimba wali ofunyeyo ku mwana? Nze sina mwana n'omu. Tewafunayo girlfriend akuzaalira ku bebe? Nedda. Biseera ebisinga obeera nga oli mu bizibu oba ng'omanyi ennaku yo. Oba oyagala osooka omala okwesiita. Ate ng'omanyi ennaku yo kuba nze nazaalibwa bw'omu sina gugenda kubira simu nnyamba. Kuba naawe tatange oyangoba ewaka baganda nga bali balina gye babeera. Naye nabakubiranga amasimu nga tebakwata oba n'omukuira essimu akuyambeyo nga tayagala kuyamba. So ekyo nakyo kyanyongera okumanya nti nyina omanya ennaku yange, nina okwezimba. Ne maali ya muzeeyi wange sigirinamu share. So ekyo kyanyongeramu nnyo amaanyi. Muzeeyi wange yantwalira Zambia, naye nyina nfunye kalomu kange yanga kano nga mulimu kale ebintu ng'omuvubuka byonna byandibadde nabyo. Kati awo naŋŋamba bwali bwakumakya nankubira essimu naŋŋamba kati ensi ogirabyeko, olabye abantu abatakwagala n'abatakwagaliza. Naŋŋamba nti kino ogenda kikuumanga kyama kyange wakati wange naawe. Owo ne kazini wange omala yali akimanyiko aliye ne Uganda kwaye yali agenze eri. Naŋŋamba nti pasipooti yo ogiyina, ekimu ngenda kukuleeta ne Zambia otandikire n'obulamu bwo obupya, ngenda kukolerayo omulimu gwo. Naye ogeza n'ogamba ku muntu n'omu kati ayogeranga amannya nga of course yaso nga gusobola otegeera. Nanga ndowooza wala we nagoba ewaka twali n'omu yabeera ku sayidi yo. Kati oddawo n'ogamba buli abantu kuba n'amanya nze nkoze ekikola kyesobola. Era byebyo. So obuzibu bwe bwasinga okugira awo mu kufuna tiketi awo nibwe nafunira bali we baamanyiza. Kati we baamanyi awo era bayogera ebigambo bingi nnyo awo ebitasanyusa muntu kale yenna nawe n'obeera ggo. Tata nga onaŋŋamba era abo baveeko kasita ssente zange nza kuteesemu ssente be bamanyi wakati bamanya be bamanyi. Ngende Zambia nandisiivinga naye nga bano era bali eno nga baleseyo omuliro nga boogera ebigambo bingi naye nga ngambye abo baveeko. So awo kyo kyabeera awo olwali olugendo lwange ogenda e Zambia. Kati tuddako wano eno wenabeera ewa egayaza eyo ne wenabeera ku Koso baganda bange abo abamu kubanga ewaffe ne Koso siwala. So tebajjayo nawadde kujja kunkeberako oba kunkyalirako. Ne mama wange naye teyajjayoko, yajjayo just omulundi gumu ndowooza nga mu mwezi gw'omukaaga omwo nga naatera okunsiibula. Era yajjaawo nandabako namaana akolaki. Naye nga taata wange ye musajja wattu lwe yalinga asuze eyo olumu nga oba ku makya ajja nandabako. Era naye kennyini yaŋŋamba nti sagala onyigire omuntu n'omu kasita kati Katonda alina ensonga lwaki abantu abamu tebajja wano kukulaba. Jonah, can you put the light? Are we still good? So kati ye kyeyali ategeeza nti katata nga eringa ye musajja ayogerera ewala naye nga aba ayagala otegere kyabagamba nga kyategeeza. So nangamba nti Katonda alina ensonga lwaki abantu abo tebazze kukola ki kulaba. So baveeko nze kasita nsasula bbiri z'eddwaliro ate nze nzija nenkulaba. Naye bakwano bange be nasoma nabo ne bennafuna bo baalinga bakola ne gurupu nga buli wiikendi abasinga nga bajja oba bano bayinza okujja eno nga bajja ne bambeezaawo kale okunzizaamu ku maanyi. Bewasoma nabo? Benasoma bano bo wakakinga otya nabo app? On Facebook, on Instagram, where? No, twaberanga ku WhatsApp okwo. Wasigala oli in contact with them? Naye wagenda Zambia? Nasigala ne in touch nabo. Okay. Kuba baforminga groups ez'enjawulo. Like Mbogo mixed OBs and OGs. So yani abasinga era embeera bali up to date bamanyi kigenda mu maaso.
era nabo abamu bali mu kunnyambako okulaba nga noonya obuyambi. So bwe nabeera eggayaaza eyo baganda bange era tebajja paka lumu nawulira nga mpuya ndi lonely nnyo nenkubira kazini wange omu ne mugamba nti naye lwaki temujja lumu ne mundaba. Kazini wange yali atera okujja nandabako once in a while oba nga olumu ampereza ku buyambi kwa ye buli mwezi nyino kyusa catheter. So yali nga jigayaaza nandeeta paka ensambya nenkola ki nenkyusa catheter namala nanzizaayo. So mu lunaku lulamba ye abatagenda kukola kuba okuva egayaaza okujja ensambya n'okuzaayo okulaba nga obudde bukoze ki bugenze. So lumu nekomukiwa neŋŋamba naye abantu bano banyina we nabanyiiza nze kwa baganda bange. So lumu nemugamba n'abagamba ne bajja. So nembabuuza bonna ne baŋŋamba tetulina kitwakola ki tetwakola naye just tubeera busy. Kale nze omutima ne guwewukamuko neŋŋamba kale neŋŋamba naye nembagamba wadde nyumwina kye mwakola ki kye nabakola mu nsonyiwe. Kati awo ebintu bitandise okwonooneka ndaba muzeeyi takyakola agenda ajjamu omukono mpola mpola. Kati muzeeyi kale ye yakitegeerako nti bagenzeeyo ne bandabako naye teyali musanyufu. Kati kale ye yagamba nti omwana abantu babamulaze tebamwagala naye abeesibako kuba nabo mu kujja eyo okundaba egayaaza muzeeyi tetwamugamba naye nga omanya nti kale bali baganda bo ate bakulu bo ate balinamu ku ssente nabo basobola okukuyamba. Nagamba nti tugezeeko tukwatagane kwanze bonna bonna ndi muto waabwe. Kale muzeeyi ekyo nakyo kyamunyiizaamuko okulaba nga nte kuba yali tayagala nabamanyi ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwange. So ekyo nakyo kyamunyiiza muzeeyi mpola mpola. So newe nabeerera awo eggayaaza bakwano bange era abamu bajja ne bandaba nga balaba embeera si nnungi ne batandika okunsondera kasente era nabo akambeezaawo. Because I believe you live an expensive life. Yeah, the life is very expensive. So ne bansondera akasente awo netukwayo ne post eyasooka. Ti mu post eyasooka twafunayo ku ssente ezaawerako nengenda nenkola MRI scan. So MRI scan aba twasooka ne tufuna ssente ne tubookinga omusawo. MRI scan yetya? MRI scan bakuyingiza mu kyuma nekiraba nerves buli kimu. Ke kana akafaananyi ke wampeereza ng'oyita mu kyuma. So oyingiramu newakola buli kimu. Waliwo omusawo ku Novik ajja I think every after 3 months. So twabookinga nitumusasula ssente osasula ssente n'obookinga okulaba. So era kwezo ssente kwe natoola ne transportation nga bakwano bange bakoze ki bafacilitatinze. So omusawo natusaba MRI scan eyo kyokka nenzira netusonda ssente neziwera nemala nengenda nenkola MRI scan. So kati awo essuubi erwanziramu nnyo nze nga nze. Omusawo yagamba ki? Omusawo n'agamba nti ne bali batwamweza report neziscan n'agamba nti okusinziira obuvune bwe nafuna disiki yange emu yakutuka n'enyiga nerves. Kati kyova olaba sirina sensation eno side. N'agamba naye wabula twetaaga n'okola physiotherapy ali advanced asingako oweeyo kugezako okunteekanga ezo robot ezitambuza abantu ekuyambako okutambulira ku treadmill kale obanga atambula ebyaddala obanga ali mu real life so that omubiri gupiikinga up. Neguddamu negukola. Ebyo tubiina wano e Uganda. Kati then netumala netukola ki n'amaani agamba nti disiki kale ye kiraba nga etali ensonga nnyo nnene. Yagamba ekikulu kya byonna kubeera nga osobola okuzuukusa nerves nezizuukuka noddamu n'ofiiringa nakukola ki nakulaba nga treatment yo
bagisupervisinga bakola batya. Baŋŋamba ekyo nenkiziramu nenkiweereza bakwano bange nenkibagambako naye buli kyonna kyonna kyakigenda mu maaso nalinga mpeereza muzeeyi wange audio note obanga muweereza akafaananyi nemubuulira ne sente zetulinawo netwakafuna naye nga takola ki taddamu message just nali mukepinga up to date. Kati muzeeyi nga ye okusinza nti alina mu ku ssente ate kyamunyiiza okulaba nga posta kuba posta yatambulako kyakanene maani emutuukako oba olwo yagimulaga so kyo nekimunyiiza naye nze kyo nakikola oba bakono bange bakikola balaba embeera ekaluba ddala financially ate nga muzeeyi takyafaayo so ekyo jukira ne ku ddwaliro baali bakola kiba mu manja nesente zetwafunako zaali zinyamba okufuna kyakulya kya buli lunaku na kugezako okugula ddagala limu kufacilitatinga bintu ebityo okusigala nga nfuna oba genda mu ddwaliro ensambi kukomawo kulya n'oyo munnange yali andabirira naye kubaako n'abamu n'akasente bwe batyo so kati ekyo nakyo nekimunyiiza kati ate nayongera ddala okunyiigira ddala so bakono bange of course nabo bali mu myaka gyange abamu bakyasoma abamu bali awo batuuka ekiseera nabo kale nga tebalina ssente bulungi neŋŋamba naye nasoma ebintu bino ebya mechanics nengezako tandika okontaktinga bamakanika bannange ne bakalanti bannange awo nenziramuko okufuna obulimu naye nga nyina abantu abanyambako. Kati ng'okanikira ku kompyuta? No, kati nga sinagenda Zambia nentandise okuzimba ekintu kyange nze nga nyina bakalanti bange so nga bamanyi the ability I can do, the ability of me doing the work. Kati nabo nembanyonyolako nembabulira embeera gyendimu ekyakutuukako. So nagezaako okukola emirimu egimu ngikolera ku ssimu nga nsindikayo abantu nga nze sibeerawo omuntu akola naye nentandika okulaba nga bakilanti abamu tebabeera satisfied kuba bali bamanyi nze bali baagala ggwe ate nga n'emirimu egimu nga omanyi abantu abamu ajja gamba aguze kino abisibye toliyo naawe supervisinga so nentandika okufunamu obuzibu ne baclient so nyina client wange omu yaŋŋamba njagala mbeerewo ajja kuba nga nsasulira sente za transportation so kati nentandika n'enviga yazeeyo ng'okona ku mbeera busy kuba oyo nannyini wa International University of East Africa nembeera nga nkanika emmotoka ze ez'abakwano be ng'ate oli mwene embeera ng'ozikanika otya? Nga mbeera mu mmotoka omwo kati nga bansitula ne tubeera mu mmotoka ne tugivugamu ne tunotinga down ebintu ebifu ebyafa ne bakwano bange munno ng'avuga gwe ng'otudde kati nga tubeera awo ne tuwuliza emmotoka kino kifu olumu ne tusaako diagnostic machine ne tubuulira kati nzudde nanyina abakwano bange bangi ng'era oli mwene embeera ng'era oyina ne gunne kasita anti kati awo embeera ng'ekoze ekalubye nga muzeeyi takyasindika buyambi ne bakwano bange kasagala beera nnyo Biden gye bali kati ate nga ndaba I have the opportunity kati awo natandika okukozesa kale omulimu gwe nasoma mpola mpola so nga tubeera awo nga tugenda ne tubeerawo ne tukanika emmotoka we batyo netandika okufunayo ku ssente mpola mpola kati abeddwaliro bwe balaba nga sikyabeerawo ku ddwaliro ne balowooza oba njagala kudduka kati awo lumu gye nalimu ne bawamba ebintu ne bateekamu omuki omulwadde omulala ne bankubira essimu awo ne baŋŋamba nti sigenda kusobola ne baŋŋamba nti lumu bagigabye era sikkirizibwa okukomawo kati ekintu ekyo ne kinkuba ewala nnyo nga ndaba sirina wakutandikira wakubeera bwali budde nga bwalwaggulu we batyo bankubira essimu nga kompyuta ekipreparinga kuddayo so ekyoka netupangisaako nenkubira kazini wange eyasigalako nga ndabire nga alinga nga taata wange kati nga naye kyamugwako obugiwe bati ate naye alina famire ate naye akyekola akyeyiiya ye netufuna netupangisaawo nga tusulawo nga wetuvaawoko naye nga
ekiruubirirwa kyange kya maybe kulaba nga bali tubawa ssente kuba kimanyi bangi baba bakyogera nga just baagala kulaba oba nkola ki mbawa ssente. Kati awo ebintu ne byongera okukaluba kati lumu ne tugendayoko nga tukanisa emmotoka ku road test ne tukyukayo nga ekituufu lumu baagigaba. Kati awo wenagamba nti kyetaaga nenoonya ennyumba kwe kufuna wano eno. Kati akasente ke nali nfunyemu akatonotono mu kanigamo kaze nakola nensasulako abasipeeya ne bano abali bankanikira emmotoka nengulako wano ekitanda ne bakwano bange abamu ne bampayo kasente ensooka nensasulako waneeno ebbanga eribeerawo netugulamu ebintu mpola mpola okutuuka wano wendi bwe bati. So embeera we yayongera ddala okukaluba era abamu ku bakwano bange ne batandika onoonyaako twagezaako okunoonya abantu bangi ab'enjawulo batuyambe naye ne batasobola. Kwe kufuna omu n'abeerawo nga mama amanyi mukulu SB4 so kati awo SB4 we yawulira n'amukubira kuba olunaku lwennyini bamubula embeera gye ndimu yasitukirawo n'ajja waneeno ne bankolako interview. Naye nga ebbanga lye nabeera waneeno nga era ebyo tebinababeerawo natuka ne extent nga ngula omugaati gwa 4,000 nengulyako ennaku 2 nga sirya mmere sina kyendya manywa china mugaati lunch breakfast supper. So embeera waneeno tewaliwo omukyalo omu yategeerako embeera eno gye ndimu olwajja ti awo emmanga awo alina ennyumba kati ono omusawo wankolako yagenda n'amubuulira kati omukyalo oyo neyeeyama okubeera nga akola ki angulira nga tangulira wabula nga mpa emmere kuba yafumba nga maka ge. So okuva olwo olunaku paka ne kati ampa buli kanaku lanchi buli kanaku ampa lanchi naye nga era embeera nga tenabatuuka kuwajjati oyo kubanga mpa emmere namukwano gwange era gwe nasoma naye ekibuli bamuyita Magala Shafik abeera ye US yali yansasulirawo emmere ku woteeri emmere ya 3,000 buli lunaku webatyo kati ajja kiwe yakitegeerako nagamba nze ezo sente zandibadde okola ki muwooli kati mugenda bbanga muzikolamu ekirala kati awo ajja kinatandika ogwo omulimu n'agwewa paka yabikanaku okuva olwo yakimanya yampa emmere ya lunch. What really hurts me is that he's so cute. Naye kankusabire, I know God loves you very much. Kubanga singa Allah abadde takwagala teyali kuwadde bantu bakuyamba. Nange tewali sente oba okozese ku platform yange tewali ise SB4 like wali badde oli awo. Ate n'ekyokulala era singa Allah yali takwagala obange ennaku zo zituuse yali badde akutwala butwazi. Naye kankusabire Allah akutaasa embeera gy'olimu kati otuula n'osiiba wano olunaku lwonna. Nonkyusa ziposition endayingamuuko omukono gwange nantambuzamuko amagulu kwa essaawa zino I can't afford physiotherapy. Kuba physiotherapy wali bamumba buli session $5,000 obalamu ne transportation ogendawo on a daily. Yeah, physiotherapy gwe nyina okukola okunyamba. You need 50,000 a day. Oh, physiotherapy just session, yeah. Of which ebiranga like ya 1 hour. Okay, obanga omuntu agenza ovuga emmotoka Yeah, no emmotoka entwalawo nendekawo. No, I mean like obanga omuntu agenza mu lessons somewhere okuyiga emmotoka like per hour nti basasuza we bati. Yeah. Atenga kali physiotherapy wawe just on a li easy sinti oligo inzgo nyino okola ne just kuyambako omubiri gwange. Gumere active. Yeah. Kati friend wa wakwatiriro owulira mu Kongo otambula ngamagulu gaguma. No, sobola kutambula just anyambako natambuza joints zino eno
zireme kwekwata kuba natuuka ekiseera nga joint nga nkaluba olw'ensonga nti naye sikola movements, body movements. Ng'omubiri gwo gukaluba? Nentuuka ekiseera nga ndi mutono nnyo n'amagulu matono nnyo tekuli nnyama nga muscles zitandise gettinga wasted. Nga ziggwako? Nga ziggwawo. So ne bangamba kisinga oba nga nkoleko physiotherapy so that muscles zitandika okufuna ku maanyi. Zibuilding. Ate nali sirya bulungi. Ndya mugaati gwokka buli lunaku caayi mugaati. Balina ddaaki gye bali baagala ndye naye nga sigisobola okusinziira embeera eriwo. Kati singa for example baba bakufuniddeyo obanga akagaali kana akatambula n'ofulumako ebweru n'olaba ku bintu so that you be active, tekayinza okuyamba somehow? Akagaali? Oba you don't need it? Akagaali nkayina. Olina akagaali? Just okwantola tekaliwo nakalika eri gye nali nkolerako eri nalina gifuula nga ofiisi yange. Kuba nali nga wanzija mu mmotoka wa Uber nenkabeeramu wengi nenzija just kunaaba kwebaka. Kati akagaali gyekali naye just ekinnemesa okuba nga nzikola ki nga nva wano eno. Okusooka ng'ono mukwano gwange abeerawo talina babeerawo nali nga nsula mu nnyumba eno bw'omu yange omusawo ajja nankolako n'azaawo nga tekulina kufulu n'agenda ati nga Katonda yankuuma nga yasigalirawo kunkuuma. So abantu Nange Hussein, your story is very painful. Bannange kiri wano nakyo kitokota si kisaanikire naye katusabe Allah w'ekitiibwa abe ng'ayingira mu bulamu bwa Hussein abe ng'amutaasa ekisookera ddala agonze muzeeyi wo akuddiremu oba akubuulire nti wakola nsobi bweti ne bweti. Abantu basobyanga oba nga omuntu n'omusobya nga tomanyi omuntu n'abeera awo n'anyiga nako mu busungu okitegeera. Omuzeeyi wange wenabize eri nga bangobye ku ddwaliro nagendayo omulundi ogwasooka mugamba muzeeyi Hajji manyi nawe nakusobya nsaba onsonyi. Kati nambuuza wankola ki? Wena kye wankola? Naye nze nga nagambye ng'okusooka kyendowooza ekyamunyiiza kulaba abantu waliri nga nkoze posita nga bakola ki? Nga bansondera. Kimanyi yalabanga nti namuyisaamu amaaso. Obanga omuswaza. Then n'ekirala nti okulaba nga nayita baganda bange mu nze nganze mbe ntondere ekyo naye kimanyi kyamunyiiza. Ate nga tolina kye wabakola. Nga obeera ng'olya waba nonenya kye nabakola. Lwaki bankyawa nnyo okutuuka wano? So nagendawo nagamba sina wena kye wankola gwe kyolowooza. Kati then ekirala taata wange obusunguwala bwensubira bwannyinako maama wange yagenda okufa balinamu obutakkaanya. Obwo obusungu ne bukula paka kati? Kuba nkoze akiŋŋamba ne wano nga ndi mulwadde abadde akiŋŋamba nti ng'akugamba ati maama wo yansumbuwa nnyo kati nawe otandise okunsumbuwa kati nga yogera ebigambo bingi nnyo ku maama wange. Olaba amuyinako obukyayi? Nga muyinako obukyayi bw'amaanyi nnyo naye nga sina nakyemanyi. So obusungu nabwo abunteekako nnyo kuba noba ng'olyawo nga maama wo yansumbuwa, maama wo yakola kineno nga abeera awo nga n'abantu abalala abagamba nga bagamba ekyo ekintu maama wo oyo mwana maama wo oyo mwana. So ze ensonga ssatu nze nganze zensuubira. Then omwana wayitawo akasani maana enzirayoko azizeyo n'omu ku bakwano be boogereko naye abe nga ntuukiza kuba nkuba kiseera kyatuuka nga ni myezi giweddewo nga bammanja nga sirina wadde n'ekikumi. Nengendayo nengezaako nenjogerako naye kati ate awo yaŋŋambira nti yagamba naye omukwano gwe yaliwo nti ono omwana ayinza n'obba nti si mwana wange kyetaaga nimutwala ku DNA test. Temufaanagana gwe ne dadiwo? Nze kimanyi tufaanagana yakyogera ekyo ekintu kale awo amaziga ne gampitamu n'okumpitamu. Kati nze kye nalowooza nga amaze okungamba ekigambo ekyo nti ayinza obba abadde akola bino byonna nga tekyamundabirira kyakaye ambuusaboosa. Era naŋŋamba njagala ofuna olunaku lw'ogenda okubeera ready tugende tukole DNA test. N'agamba mukwano gwe nti tujja genda naawe gwajja beera omujulizi.
kati ekintu kyanuma ne kati kinnuma ku mutima. I'm so sorry. Kale nze embeera eno gye ndimu mmekinga nnyo okulaba nga sifuna abantu abakosobola like mentally kuba kati ekintu mbeerawo nemba nga neebasa olumu nembeera nga nyina ebinsumbuwa kinzijira kale mbeerawo nga nkijjukira buli kaseera kyeyaŋŋamba ate kinzizaayo biri ebintu byazenga akola nga takyakola ki takyakulabirira yankweka abantu ba famire ya maama wange abantu ba maama famire yange bagezaako okumutuukirira nga nkyali muto kale n'abagobaganya nga bagamba mwana wange musomesa. I understand your pain now. Ate waavaayo n'agamba nti ate toli mwana we, it is confusing. So kubanga bo webanene bamala wa vidiyo eyo bajja ne bambuulira nti muzeeyi oyo yatugobaganya yatukola waaki naffe tugamba nga tukwesonyiwe naye nga nabo balinga bagezaako okwagala okukola ki lwakuba muzeeyi dini ayagalidde ogikolera mu kiseera ekikyamu. Essaawa zino ekyo ekintu kyosi kyendi mugezaako consideringako nnyo kuba ekisooka n'obulamu bwendivingamu bwa bbeeyi nnyo ate bwakulerayinga ku bantu I'm not independent. Nekirala nti ino emyaka gye nafuniramu obuzibu buno nali ngambe ngenda tutandika butandisi kwezimba ate omuntu yenna abeera n'ebiriwa bye nti maybe njagala kino naye kati essaawa zino kiki tekyasobola kubeera kuba obeeraawo olumu olina kusabiriza abantu ssente kuyamba olumu olina kuyita najja kuyamba kusitula akuteeke mu mmotoka. So essaawa zino kyengezaako fokasingako nti kulaba nga abantu banyamba n'ensonda ssente ezo kuba bansaba olwafu omutolo gumu n'ekitundu eza $. Maybe nyina n'okugendayo n'abantu abalala bwe batyo okunkolako operation eyo bagenda gikolera wa? Bagenda gikolera India. Then mbere yoko n'akaseera akamu bakyankolako supervision bwe batyo okuzaawo nafsi zo. So essaawa zino kyengezaako kyendi mufokasingako ennyo fokasinga ku bulamu bwange kuba tatange tamanyi kyempitamu nawe tomanyi kyempitamu nze amanyi nze nanze ekintu kyempitamu essaawa zino kitegeera. Saba Allah akuviireyo gwe wenna asobola okuyamba Hussein banaye mutukirize tubasibule ennamba y'essimu eyo gye nkuwandiikiddeko awo wammanga beera ng'omukubirako osobola omuweerezaako ka mobile money bw'oba tomufunye osobola okujja ku nnamba yange y'essimu nga bulijjo Media ebeera bawo wammanga. Ngenda kusimbyayo nga bagamba nti aba BBH Travels bano bakutwala Dubai bakolera visa eri very discounted. Abagala visa change, abagala hotel booking, abagala okuba kufunira tickets ez'ennyonyi ng'olina gy'olaga basobola okukikolera bulungi nnyo bakubireko ku nnamba y'essimu gy'aba wammanga. Banafe aba Platinum Wellness Spa bano be bakafulu mu kunyiga ebinywa bakola ka massage akasinga okubeera good. Gendayo okipinga obulamu bwo nga buli healthy basangibwawo okulira n'essomero lya Taita Business Nursery School Ofulumala access konge buziga oje Montel oja bero basangayo bulambalamba. Baganafe aba Global Links Limited bano bagamba nti gwe wenna ayagala ekintu okuva India oba oyagala medical equipments oyagala ddagala osobola kubirako ku namba z'essimu eziri awo wammanga naye banga babikutuusaako bulambalamba. Banafe aba Staffever batwala abaana Kuwait yokka bakubireko ku namba y'essimu gweyagala ogenda okukola ekyeyo. Nze Media Hadija Kigozi gyona ku kamera mweraba. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, Oflumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you.
abalenzi n'abawala okola mu ggwanga lya Kuwait nga ba cleaners, waiters and waitresses, wabula ng'emisaala mirungi ddala. Jjukira nti balondoola n'okufaayo ennyo eri abo be batwala ebweru. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba noti 764 174 527 oba noti 74 noti 672 684. Basange ku offices zaabwe Ekitende ku 9 Entebbe Road.